ono mwana mujjanga mu ebidomola abakimirenga amazzi ng'ebyensula byo tobifaako asibifaako Kampala ebintu biri bibiri bw'ofuna omulimu ebyokusula weeyiiya nali manyi okusula kye kisinga obukulu nali manyi okusula kye kikulu okulya n'ebisigadde weeyiiya musumba okusula ene bwe tugambe gulabika nga gwe nawe okiraba ng'olwo okusula omulimu ogufunye okusomba amazzi ng'olwogera sula akati neegayiranga baakawoteeri bwe baba bannyuka nze mbeera munda bo baggalewo bakugalira muli banzigalira muli bwekwata omuliro obeera muli nga sitoopu bwekwata obeeramu era bakukkiriza banzikiriza nga tebakubuuziza nawa gy'oviirira tebakuutidde kubabbira mabinika gaabwe bagamba nga naffe tubadde tunoonya akuuma kati n'obanga omukuumi ng'ate ofunye newensu omulimu gw'amazzi gwatambula gutya kati omulimu gw'amazzi gwatambula si bubi ate si bulungi kubanga nusu ataano ago gakuŋŋaanya buli kido kati ng'olwosevingamu kubanga amagezi ate ag'okusevinga tegaaliwo era emyaka gy'obuvubuka gimenya nnyo kyokolawo kyowulya mpuuta olwo bugaalo ozinga bugaalo saabweyunira tebwali nnyo mu bulowoozo byange 93 omwaka ogwo wemba ngujjukira kye nasinga okukola ennyo kwali kulya mpuuta kubanga bwe nali nkima amazzi ne musisinkana ku luzzi ne twogera bye twayogera nkalinga ku luzzi azekolako simanyi bye yali anoonya naye alabika yali Katonda nze gwolaba ndi muyimbi ebyaddala byonna tusinzizeyo oluyimba tetwagala nnyo bintu wonna wonteeka tusinzizeyo oluyimba wano at least kubanga ku keeke twali twazivaako ate kati nga nzize ku bodaboda ey'eggaali ng'ovuga abantu kagaali abantu abavuga kagaali bw'asasula ssente ze bw'otuuka ku lusozi avaako oba omusindika kisinzira wagambye okumutwala kubayizo ganza ogenderawo 1000 natuka gatavaako wafunawo ku challenge eyo oli aganza esiringisa tsebo zivaako saagifuna naye ate okuleka mu kyalo gye nagifunira kubanga waaliyo okuvuga abagole ku bugaali wavugako n'abagole ebyange biwanvu abagole omugole yetavaako omukazi oba abanga endibo tagiwasibyeko enkoba akasozi nayo kaba kanene kati Kalubaga ndikutta madda tulina akasozi wano bakaita ndikutta madda kawanvu Kalubaga wala eri emasajja osabala omukulu abeerako omukulu abeerako obaako n'akusindika n'okwata ate abaliwa teri muganda wange weerwanako bwomu kati ng'eggaali edda giwavuganga omuntu stage nga yammeko olwo nze bilije bya eno buli muntu yalinga wanusu ebi kumutwala katwe ng'omujjawa wali ku source center Mengo abamanyi AIDS formation weri junction y'omugiraba eyo stage nze nagitandika mu 96 Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. okubalabako abakulu abandaba n'abampulira nange nze James Kalyango gegange nsanyusa okubeera mu studio wano. James Kalyango oli muzungu.
nviiridde Bujuuko Christian Outreach Ministry nga bwe buweereza bwenkulembera Bujuuko osobola okuyita ku Northern wano wansi n'otuuka ebbira waliwo bakayiwa kolansi omupyawo wokyamira n'ogendako mundakaawo katono babuta outreach lwaki mwita outreach ng'ate outreach mpulanga ekigambo ekyokufuluma kakati mu kukinnyonnyola outreach era kyekitegeeza kyova olaba mu kanisa tumbeeramu n'enfuluma nitugenda nituweereza mu byalo eyo ddala kubanga kitegeeza genda otuuke gye bali obabuulire walokoka ddi taata oba wazaalibwa oli mulokole? Saazaalibwa nga ndi mulokole naye nesanga nga nange ndokuse mu myaka gy'ekinaana. Walokoka tomanyi wesanga bwesanzi? Nesanga bwesanzi. Okulokoka kwange nkujjukira naye olw'okuba nti ebiseera ebyo nali mutotoko. Walokoka muwala? Walokoka mmere? Nasooka nendokoka lwa kidongo. Bamanyi ebusunju oyita ebusunju ludda nokyamira enamigavu n'ogenda mundaawo ekyalo bakiyita Nampewo. Yali crusade? Yali crusade. Ulira. Yes. Kati crusade eyo kidongo kikuba era amuweereza wa Mukama Musumba Kiganda wa Focus Center yali alese olukuŋŋaana olwo. Kakati engeri gye nalimu olulaalo nnunda ente nzirundira kumpi ne crusade. Wali mulaalo. Nakuzaalibwa kwennyini bali ogenze paka? Kwenzaalibwa. Era nga kwolundira? Kwennundira. Ente oziteeka ebbali? Ente ziteeka ebbali ngendako ku kidongo mpulira enjiri naye nga ndaba binkolera binsanyusa. Ebidongo so si bye boogera? Kale nno okuva mu bidongo awo olunaku olwasembayo nendokoka. Lusedi lweggalawo bayita abalokoka nange nze nali wa kusatu. Walina emyaka ng'emeka? Nalina emyaka gyali 14. Wali muto? Nalina 14. Abazadde waka bakibbo? Abazadde ba Protestant. Emigo tegyakaba ngozeeyo bibagambye nti olokoso oba tewabagamba? Saasooka kubagamba. Nasooka n'ensirika naye ng'era bamanyi nti enjiri eri ku kyalo enyooka. So olw'okuba nti nasooka n'ensirika ate nga tukyali baana abazadde abamu babeera bakambwe nga tobeeyabiza nnyo kubabuulira kibaddewo. N'ensirika nga tokuŋŋaana? Nga sikuŋŋaana. Naye omusumba eyali yakyaza Bishop Kiganda ebiseera ebyo yali yatandika obuweereza ekitundu ekyo bakiyita Nampewo. Crusade yali Nampewo naye Essettumba we yali yasimba obuweereza we yabuteeka. Kati nga wali chaachi naye nga sikuŋŋaana. Mbeera waka. Kuma binyeebwa ate naye ng'omuli okyagala oba just kiri awo bwe kityo? Kati bwe nayatula nempulira nga nkyagala. Awo ne kiyingira. Naye luli byali byakwebuzaabuza kuba nali sinnaba kwatula. Kati wasabako ng'ogimutaawo ogendako n'okuŋŋaanako? Nakuŋŋaanako mirundi ng'eyo. Abazadde tekyabayisa bubi kubanga mukadde maama eyankuza naye mu crusade omwo yalimu mwalokokera. Naye nga taata yo muwakani? Protestant kitegeeza kuwakana oba oli awo. Era mikwano gyange abo ntira nnyo babuuza nti protesting against what? Kubeera erinnya ndowooza lyakola nga beeyawula kuva Catholic. Kati what are you protesting against? Okula. So nzija nkula neegomba waliwo abaana abaali bakuba keyboard ne gita. Kati nga ngamba singa nange nfuna omukisa nenjigako ekimu ku byo oba ne bantwala e Kampala nange nja kuyiga. Kati nenkabira omuwala baali bamuyita Lydia. Kuba yalinga akuba keyboard bulungi. Kati ng'ate obwongo bwange bundi mu keyboard ngamba kendokose nange nja kukufuba nnyo ndabe ng'ekyo nkikola ki. Lydia ajinjigiriza. Lydia akyali? Lydia yawumula Mukama yamutwala. Wegomba Lydia engeri gyanyiga amapeesa. Kati beera baali basimbula nenkaaba
nga ndowooza banaakwatibwako bantwale naye olw'okuba embeera gye nalimu nga tebakkirizisa kuntwala ekisooka nalina envunza nalina ensekere nalina kasakiro kasakiro nagwomanyi tuvudde wala waliwa ku nvunza nzimanyi nnyo n'ensekere ebintu ebyo ki buba bugayaavu bwa muntu oba kiba sizoni kakati tebuba bugayaavu kibeera kyeya nga kya bintu ebyo kiri mu kuyita nga wawuliranga ez'ebusoga bwe zaava e Buganda zadda busoga kirimu amaanyi ag'enjawulo mu ngeri emu oba endala wekiri kuba nawulira bagambanga mbwe envunza simanagwandawo so envunza zakulya envunza zandya nange gyebakweta mu kibuga tewali koze kakati kirabika tebantutte lwakuba bandabyeko ekizibu kyankaabya naye paka mukama lwe yanzigulirawo ate nenzija e Kampala wajja n'envunza zo oba wasooka n'otula nogakanzitundule kibuuzo ngenda kiddamu najja nazo naye nga si nnyingi nnyo ojja otya kale Kampala ojja Kampala nzija e Kampala waliwo omwami yawummula kati naye mukama yamutwala eyandeeta najja nzize kukola olinga mu myaka emeka olwo nali nnyingidde 15 olwo bakweta kukola mulimu ki yandeeta nzize kukola houseboy bazadde bakimanyiko nti mutwale bazadde baali bakimanyi okusoma okuganye okusoma kuganye okoma mu kibiina nga ki kati nawaliriza nnyo waakiri nenkola ebibiina byange 7 P7 n'ogitula n'ogitula nakoma wakati awo tewabigenda wala era oluzungu olinamuka akatono baleeta okukola houseboy nga nkolera nusu 7 omwezi kyenda nga mu 7-8 sente nga bazikuwa waliwo n'obutazikuwa teyakuwanga abatuliza n'abatulaba mboozi naye erimu ebisesa ate n'ebinyiiza naye bwe baba tebazikuwadde si sente akasanvu k'ebiseera ebyo kaali kasanvu kubanze njukira jjange yaŋŋamba agula ploti oba 2,000 eza Uganda oba mwaka ki sijjukira yagula 2,000 ne si wala nnyo bakuleeta mu 9 mwemeka okolo houseboy nkolo houseboy nakolawo emyaka nga 2 nga sifunye yadde 10 fuuse mwana wa waka nga n'ebyesente tukyabifa sikyabifaako kuba kikulu mponya ekyalo ng'olwo Kampala bakutuusiza Kasubi ab'ekiboga batuukira Kasubi temusukka ab'ekiboga batuukira Kasubi olwatuuka mu Mataala nze olwatuuka mu Mataala mu Kalina nemmanya nti kati awo kiwedde eyakuleeta ali wa Kalina mwami yali alina Kalina ne mpolisipota wansi olwatuuka mu nnyumba ezeweesi konze kensemberedde Katonda oba bagamba bw'osula mu Kalina oba kumpi ne Katonda mwali butoola ne Katonda wakuba emyaka 2 nga nekyesente gola abazadde tebakukubira nti je musiwereze ku ssente amasimu gaali luddawa tewaliwo so nga bamanyi kintu kyabwe kiri eyo era nga neje emyaka 2 tuba bakyalirako yadde balaba saaba kyalira nalinga awonye nalinga awonye naye nenebaza Katonda nti nabeerawo nga ndi mulamu nga bakulisa bulungi bandiisa bulungi tebampisa bubi emirimu tegyali mingi muuko naye olw'okuba nti nali manyi nange okukola kyannyamba era ndi musajja mukozi biki ebyakusumbwamu nga akayingira Kampala wamanyi bingi ebitusumbuwa kusala kkubo oluusi mujja mufuka ku buliri maye kubawo ogenda biki ebyakusumbwamu nga akayingira Kampala ekisooka ebyasookera ddala okunsumbuwa kwali kusala kkubo nga bw'ogambye naye engeri gye twali mu kikomera nga tebantuma kusala kkubo olina wookoma
ojje musaachali mu amaalo tumukiriza sala okimu kisango mu ate balinga bagagga nga bajja n'ebyabwe kati nga amasanyalaze bwe gagenda ogenda kugula kakando kumpimpi awo yeso okwemulugunye tewaliwo abaana baaliwo ng'era bayivu ddala nga tobeegomba like olulimi lwe nabeegombanga naye bajjanga mu holiday balinga mubisulo nga tewaliwo complain nti abaana ayinza obbasiiga ensekere n'envunza oba ogambe wajjako n'ezimu kaakati era bwe najjako n'ezimu ne basooka ne bampa akasenge nga kange bwomu ne bakwa isolating banzijjako enviiri bankolako balesa eddagala liringa lyamata weetonyeze weesiiga ebizigo bino ne bankolako nenterera mu layini nodda n'embaliga ne zivaamu envuza zireeta embaliga abadde envuza zireeta embaliga zireeta kiriza abakulu abamu abali eyo mu byalo abatambuza embaliga si butonde semanye naye nga ekyo kubanga saalinze ka ku kyalo abebbera twaliko abaana nga 8 envuza abagesi baziyita enyende nga mubebbera nga tubebbera mukama katonda kati awo wonna wonna oli mu kisaakaate emyaka 2 sisuubira nti wali ogenda ku kyaki sisuubira nti oba ali osaba olwo bulokole wabuvaamu era oba okyabula olwo nali mbiwummudde kati bo be wabeeranga nabo nga bo basabira oba bali tebasaba kati nabo beera baali ba Church of Uganda nga bagenda wali ekawaala awe bagendanga gwenge ebyokusaba tosaba oli awo nabivaako kyekikujjawo egyo emyaka 2 kati emyaka egyo 2 ekinzijjawo era jowooza kyali kisa kya Katonda kyekyampalula okitegedde budde buno naye obudde obudde buli yali ndowooza oba mulabe kubanga nafuluma byange ng'agenze okugula ekintu saakomawo. Walina ku mikwano egikuwa ku magezi nti boyawo enovaawo saalina kati gongolo obuvumu obujjawo okutambula ogende bugenzi bwoti kati obuvumu bwe nabujja mu myaka 2 nga tofuna yadde 10 nali nina okuddamu obwongo magezi gamala ne gadda ng'ensekere ziwonye neŋŋaanye oba ze zaali zaagatwala bwe gaakomawo nange n'enfuluma ng'olulagawa kukola watuukirawa natuukira mu katale e Kasubi waliwo omukyala bamuyitanga Lwiga ng'atunda matooke nga mugamba noonya mulimu ki nze ng'obwongo ŋŋamba nti akatale nga we kaliwo be kali kanene nsobola okukimiranga abantu amazzi mu katale naye ng'omanyawo gakima oba bajja nga mmanyiiwo nali nga mmanyiiwo so naŋŋamba pozi genda obuze kwabo aba woteeri nanyambayambako nampaayo abantu nga 3 awo ono omwana mujjangamu ebidomola abakimirenga amazzi ng'ebyensula byo tobifaako asibifaako kampala ebintu biri bibiri bw'ofuna omulimu ebyokusula weeyiiya nali manyi okusula kyekisinga obukulu nali manyi okusula kyekikulu okulya n'ebisigadde weeyiiya musumba okusula ene wetugambe gulaga nga gwe nawe okiraba ng'olwo okusula omulimu ogufunye okusomba amazzi ng'olwogera sula akati neegayiranga baakawoteeri bwe baba bannyuka nze mbeera munda bo baggalewo bakugalira muli banzigalira muli okusula bwekwata omuliro obeera muli nga sitoopu bwekwata obeeramu era bakukkiriza banzikiriza nga tebakubuuziza nawa gy'oviiridde tebakuutidde kubabbira mabinika gaabwe baagamba nga naffe tubadde tunoonya akuuma kati nobanga omukuumi ng'ate ofunye newensu omulimu ogw'amazzi gwatambula gutya kati omulimu gw'amazzi gwatambula si bubi ate si bulungi kubanga nusu 5 ago gakuŋŋaanya buli kidomola nusu aga 5 ate ng'ogajja wala ku mutwe mu ngalo kubamu akafaananyi kuba katale ke Kasubi nkalaba we kali kali opposite kizimbe Princess Complex yes katuluzi lwalinga wa kakati gwe byoyogerako oyogedde ku kipya naye edda
kabeeranga ku main kuno kwennyini kuno bwe kuti tupime okuva mu bitaala awo kakati tupime okuva wansi wano ku bitaala okukirira ku UCC wansi ngadda kikoni waggulu awo nakatandikira ddala eno waggulu ye nakabeera ku kkubo erudda n'erudda paka wansi kati nga g'amazzi era ng'ajja eyo wansi eri mu kikoni kuba ndabawo omwalo guyitawo nga kukanisa kati walingawo emidumu gyalinga 3 eminene nga gye gisaplayinga awo wonna kati nga gwokima n'onyambuka jukira ebidomola ebikalu okkirira bukkirizi ebirimu amazzi ate si ku kagaali naye mu ngalo kati okwatanga 5 mu nkwawa wano eno wona osibamu oluguwa nokkirira nabyo kenkugaba ge mazima 5 nokkirira n'osena nga bw'oleeta bw'oyambusa ngezo kujja ekyokulya wenzija ekyokulya oba bakuwa buwine bagakatumu okwo najjangako ekyokulya kimusaana ekyeggulo nga togamba masepiki g'abawuteeri ate waliwo bwe nakimanga oluusi obusene nuba nga buwezeewezeeko nga mbagamba mmwe twebale nja baleeteranga mwezi mwe mumpe emmere kati ng'olwosevingamu koba nga amagezi ate ag'okusevinga tegaaliwo era emyaka gy'obuvubuka gimenya nnyo kyokolawo kyowulya mpuuta olwo bugaalo ozinga bugaalo saabweyunira tebwali nnyo mu bulowoozo byange 93 omwaka ogwo wemba ngujjukira kyenasinga okukola ennyo kwali kulya mpuuta ng'olwogirya wa maamaani ate wa maama ku mudaala wosanga woogula sente nali nina empuuta ng'ekuwoomera empoomera kati ebya gaalo zitofaayo sifaayo ate omuntu muleeta omusuzeewo wali mu ekyakutiisa bbula wakusuza oba naturally sibye wali asibye naliko balinga twakulanga babitutiisa mbu bibi nnyo ebyo birimu siriimu birimu bitya kati ng'entiisa yange yonna eri awo kati obudde obwewasabangako beera tewasaba kati bwe namala okuddaawo mu woteeri nenzigyamu amagezi agasaba naye nga siina ngatto amazzi wagasomberanga mu sapatu mu bigere sapatu nga yedigidde ekiro tewali kolansi kyemmanyi tewali kataka kokka ate nga wabibinnya ofuna obwongo obusabako ng'oluyagala kusabirawa kakati UCC weeri awo awapya siwe yali okusooka yasookawa olaba bw'oba odda sayidi z'ekawaala waliwo ekyo ekikubo ekikka wansi we bayita ewa mwami Mawejje kati yasooka munda awo waliwo essomero lya kalina eriri awo kati sijjukira nnyo kuba ndudde okuyitayo naye bw'okkiriramu katono awo gye yasookera era ne musumba Ssenfuma era muzeeyo oyo mukama amuwe ekiwumula ekirungi yankola bulungi mu biseera ebyo kubanga bwe nali nkima amazzi ne musisinkana ku luzzi ne twogera bye twayogera nkalinga ku luzzi azeekola koozi simanyi bye yali anoonya naye alabika yali Katonda nze gwolaba ndi muyimbi ebyaddala byonna tusinzizeyo oluyimba tetwagala nnyo bintu wonna wonteeka tusinzizeyo oluyimba wano at least tusinzeeyo ate wagambye n'ebivuga gitandeete gita siri mukugu waayo sagala oli wannanga ndi wennanga zino engoma zaffe ezo n'okuyimba sooka otusinzizeeyo oluyimba wano abalabi baffe siseyalinga emboozi bwete bwetambula twagala tuke ku kinyusi tukulage nti ye teyava mu ggulu n'agwa oba n'atandika okukola kinene tugenda tuyita mu lugendo lwe tuluyita mu speed tutuuke ku kinyusi tuweemu okusinza awo tusinze mukama kale abatulaba n'abatuulira ffe tuli mu studio tutandise okusinza nakusinzanga mukama nakusinzanga mukama olw'ekisa kye kingi n'okwagala n'olw'okwagala kungi n'amaanyi go n'olw'amaanyi go
bindetero kutya n'okukugulumiza nakusinza nakusinzanga Mukama nakusinzanga Mukama olw'ekisa kyo olw'ekisa kye kingi n'okwagala olw'okwagala ko kungi n'olw'amaanyi go bindetero kutya n'okukugulumiza Gamba amina. Amina. Musumba Senfuma omusanga ku luzzi. Kati musanga ku luzzi. Mwayogera bicha byojjukiramu ebitonotono. Twayogeramuko ebitonotono. Yasanga nina oluyimba lwensinza. Kinyimbo zijazo sinza gwe yali asinza. Ku mudumu. Kakati enyimba ze nali nsinza mgongo zalimu. Era n'abaana bange benina abasinga bayimbi. Benina abo mubiri kati. Musumba akuli oli aweyimbya yimbi. Musumba mpulira ndi ku mudumu ndi mu kuyimba. Nanga mwana goli mulokole konze ndi mulokole. Obeera wa? Mbeera wali waggulu ekasubi. Okola ki? Nkima mazzi. Osula wa? Mu hoteli. Omazeemu bbanga ki? Mwezi gumu. Tugende ku hoteli wobeera. Ne tugenda ku hoteli. Nalabawo. Nangamba we wano nti wova ebiseera byali w'amaanyi nnyo nga biseera byatuukamu nga tannakirira wa Walumbe ttaano. Teyali w'amaanyi nnyo ng'era bwe nkugambye teyali w'amaanyi nnyo ate ne church teyalimu nnyo bantu. Yali ya kiwempe mabaati mwembaawo. Wempe bwaffe obwo bwe tutandikiramu. So ne tubanga ankwata ku mukono. Yankwatako ku mukono ne mbeera naye omwezi gumu. Nawe weyampa awokusula. Yakufunira awokusula? Yes. Nga bw'osaba. Nga bw'ensaba. Ate nga amazzi gaffe. Nga kima. Nga kima. Lwaki wabawo omwezi gumu gwokka? Nze okubeerawo omwezi ogumu. Watuuka n'okusajjakula. Si kusajjakula naye bw'oba olina ekikugoba nga tekinnakuta. N'aba n'akuyamba. Otandika obbalabamu ebituli. Kati ng'ekikugoba kiri kikugamba kola ki? Duka. Weyongereyo. Si buli muntu eyeteekamu omuguwa nti aba ayagala okwetuga. Naye wabaawo kiri ekimwambala. N'agwa mu nnyanja bw'atyo bw'abeera. Ekimusindiikiriza. Kyasindika mukulu wange ne yeesuula mu mmotoka. Nga teri amusindise awo ku Lubaga Road awo. Yo kennyini ne yeesuula. Kimotoka ky'amata ne kimukuba. Genda okumugjawo nga bifuififi kitiyo kyekikola kikumuse nawo na kitiyo. Kati gwe kye kyakusindiikiriza onoga oveewo era watuukirawo? Kati ekyansindiikiriza okuvaawo era nakeera ku makya olwo nga nfunyemu amagezi agaddako mu kyalo. Nasooka nenzirako mu kyalo. Bwe nzirayoko mu kyalo nemmerayo wiiki emu nenkomawo e Kampala. Ate bwe nadda si we natuukira. Watuukirawo? Nina we natuukira awala. Nga connection wali ozifunye era wajja just binansanga eyo. Sister wange ye yajja ne connection n'aŋŋamba jangu tugende nfunidde omulimu. Mulimu ki? Gwali gwa bakery kukola cakes. Golo bimanyiko bona nali sibimanyi nayigira eyo. Era nembiyiga. N'okola? Mbimanyi nenkola. Nakati obimanyi? Kati mbimanyi. Akasente awo embeera yatambula etya ng'okola mu bakery ne mwannyoko? Sister wange ate yali taliimu. Ya connectinga? Ate nensanganga owa bakery muntu wa ku kyalo. Kati ngenda okutuuka ku kyalo ng'atammanyi nange mmumanyi. Naye nga mutawani wa gundi ozze nti nzize. Ne be nasangawo abalala bonna nga baana bakubyalo bamavunza bannange. Zatulumanga ffenna. N'olandika okukola? Okusaba ng'olwokugobye completely. Kati okusaba eri ewa muzeeyi nakuŋŋaanirayo ewiikisi ezi 2 ewa taata. Naye kye yali yanjagalako kubanga abaweereza beekuluntaza nga tebamanyi
kiri mu bulamu bwabwe kati nze byonna bigaana mu bulamu bwange seekuluntaza mbuweereza era kye nasooka okukola kasita bayita abayimbi nga ndaba tewali asituka nze neesituka nenkoleera muzeeyi nangamba olimu byenjagala awo wasabirangayo sande 2 zokka n'obivaako olwanti nengenda mu kyalo nekintwala kati no siko okudda mu beekeri kwekudda mu beekeri ko tewasaabiranga kati mu beekeri nenyambibwa ng'omwami gwe tunali nkolera mulokole nga tukuŋŋaana nga musabirawa ekyaki bagiyita appointed harvesters eri ku social center emmanga ng'okka mu Kisenyi ekyaliwo yes weeri kuyowaana Maria Muzeeyi awo ekyaki obuweereza obwo we buli awo nkulaba okulirira awo nzija amagezi gatandise okujja so nembeera mu beekeri awo batusasulanga sijagamba nti tebatusasula nokasevinga akasente tusevinga ke twasevingayo katonotono nze nengulamu eggaali maanyi ga kifuba mu Kampala muno ng'olina eggaali nga nina eggaali ng'oguze yaki akati keeke ezo twazikwatanga mu ngalo nga zitumenya tugamba muntu wagulayo akagaali twazitambuzanga katwe nga mu abazikola ate mu abazitambuza yes ffe tunoonya orders era ndi mukugu nnyo mu ekyo nnyo kwogera ne bakasitoma okubaagazisa kyolina oli mulungi mu kusudiya tukoyitako studiya abasajja basudiya omusajja ayinza okuguza pusi nagamba ekola ng'embuzi gugitwala olabe tebiyinza kufaanagana abasajja bamaketiya banemusudiya alahummaka ogula akagaaliko ngula akagaali kange nga kayamba n'okuleeterako enku kuba twazigulanga mu Kisenyi nga ku focus wabanga abatunda enku kati nga bakutekamu ka extra money olwokuba oba era bisala gusigala gwe gumu abatuliza yezeze emboozi z'abasajja abamu nga nze so omusala gwasigala nga gwe gumu era osulawo ku beekeri kwosula kwe tusula ffenna tugwangeri ya kitoolo mubanga basibe biwempe nga bibeera wali omu 2 3 4 5 7 lumwemu nonya kati mu kanisa nga mukuŋŋaanira mwenna nonya ddi abamu tebagendanga okuleka nze nonya ddi boddamu okubeera serious mu kanisa otuke n'okunoonya kiki ekiyinza okuba nga kyennina okukola mu church ddi era mu kanisa wali ludda kaakati yeyo appointed gye nkugambye mwe nali kati bwe mbeeramu Katonda nannyamba engeri gye nalina eddoboozi lyange gye saali wa malala gye nali omwetowaze musumba nanjagala era nayo yali etandika butandisi kati yafuka aposo naye nga ye Michael Lutalo akyaliwo yes alina obuweereza Nateete kati waliwo omulala ye n'atandika Nateete nakwagala nanjagala netutandika okitwala mu maaso buwempe bwebuti nga tukubira omwe engoma ekisooka nga mmanyi okuba engoma manyi okuyimba okutendereza n'okusinza ebyo byo nga mbikola ki nga mbimanyi kati ng'omuntu omu ndi mu material w'abantu nga 4 ekyo kye kyamunjagazisa naye nanjagala nga nkuba n'entendereza bali ekibiina ne kikwata ne kyeyongerayo service najja n'abuulira ne tugenda mu maaso kati awo entandikira okugenda nga ntandika okuvaayo nekiri kyetwagala okutuukako nga bwe kikula bwe kijja yes otambula obuweereza okuliridde tonnawasa sinawasa tonina wuwo topangisa ova mu bika ekibyo era still ng'ova eyo embeera yali nzibu kati mwaka ki ogwo ofuna okwolesebwa kwewaŋŋambyeko era mbeera ki eyo nyininyini kuba omuntu ebaali kimusindikiriza naga kansabeko wala kaliwo kitatambula yes kaakati Michael Lutalo mu biseera yali 9 yes kati 9 wenfunira ddala ekinyusi kyombuuza kati wenfunira ddala ekinyusi desire ekirooto kino okubanga kigenda kizuukuka ng'omuntu ne bwayimira katuuti naawe owulira omuliro
muganda yimbutuufu nange nandibaddeko nekyenkola ki nekyenkola omusajja abulidde enjiri ng'abulira nze mwennyini ng'obwongo butandika okuzuukuka naawe obeeko kyokola ki kyokola yesebo bwe buzuukuka n'ogamba bwe buzuukuka kati ne musumba naŋŋamba tokyali mutendereza butendereza naye njagala okwatenga puroguramu ku Sande obere puroguramu nentandika ng'oziyingiramu sabisa nensabisa sabisa nensabisa kakati lumu nankema naŋŋamba gogenda mu Bible study okuweereza neneetunuulira neŋŋanda ye kakati ngandaba mbadde sinaba kutuuka naye nga jjukira eryo neyenyomako bw'atyo naga ndi mwana muto nayogera ntya nagamba ki nange nasooka nenkiraba kuba nali ngenda kwogera mu bantu bakulu ate bayivu ate nze siri muyivu nga ngenda kwogera ki Katonda nampa ekyawandiikibwa ekyo nenkiyimirira kabawulizi b'enjiri byonna bye batandikirako nange kwe natandikira kubanga Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo mwana w'omuyekka kyokka bembulira baalokoka dda ate kyenkoze eki kyendeese naye olw'okuba nti ekirooto kyali kyanjiri awe natandikira tuddeyo ku kirooto kati wagambye si kirooto ogiyita vision era wenyini ogenda kwawulira omuntu nti ekirooto ne vision byawukana bitya omuntu ogamba nti naloose n'omuntu olaba nti nafunye obubaka mu vision n'ekirooto akati bimbuzaabuza olw'ensonga eno liri lyali ddoboozi si kirooto bulooto naye eddoboozi erikuyita eddoboozi lyajja oli mu mbeera ki kati eddoboozi eryo lyajja ntandise mu mbeera y'okuweereza yes oddayo ewaka nzirayo ewaka okuba emimmonde gyo saalya twali mu kusaba n'okusiiba mutume yali amaze okulangirira kusaba n'okusiiba oddayo bwa misana misana weebaka neebakamu awo otulo twenyini supa kyekyaddako kakati ekyaddako abooluganda abatuuliza kwe kuwulirayo eddoboozi eryampita mu kimpowooze nga siryakuleekaana kakamu lyetoowaza ligamba mpulisi obuulire enjiri mpulisi nesisimuka nemagamaga noonyampise nga simulaba naye walimu nga olinga yeebase nga ninga waliwulira like nga liringa mu bbanga liringa mu mbirizi oba liringa oba gwe waliwulira from nowhere naliwulira omanyi eno gye tuteeka emitwetwe naye nga omuntu akuli kumpi bwati kati nawulira ngaomuntu ali okumpi ampita mu ddoboozi eyo teryali mu nsonda teryali wa teryali awo kumpi nange nali kumpi nali diro okakasa ddi nti lyali lya Katonda kuba ngamba ne Lubaale ayogereramu ebyo ebintu Lubaale w'ekika ayinza okusalako ate wagamba yeefuulafuula ayinza okujjaamu ezokukabaaba yangompeereze baaba akati ekyo lya Katonda si lya Lubaale w'ekika kyo ekyo si bwe kyali nti oba tubaale oba kiki naye eddoboozi lya Katonda libeera likkakkamu libeera likkakkamu era okulikakasa kubanga lyakomawo ogwokubiri era gy'oli era gyendi ogwokusatu ne likomerawo mu muntu alinga ggwe ng'oyogera nange naye nga oŋŋamba Mukama ky'aŋŋamba okukola awo nenkikakasa naye nga nkugamba byennyini byewakafuna emirundi ebiri kati guno ogugwo gwakusatu giri gye wafuna ebiri era tewaliko kye wakola wagamba byebimanyi weesuulira gwa naggamba ate nga n'ekyokubiri ogamba nze saasoma kati naabuulira biki olira enjiri alina kubanga yasoma abamu bwe bagamba ndoza si bwe kiri naye si bwe kiri
kati ofuna omulala yali ani oyo omwami obaali bamuyita Katongole mwali mumanyiganye twali tumanyiganye nga tandabangako simulabangako mwaliwo olwo overnight twali side za bayitawo wano ku Kyesemuto oluguudo kyolwo Semuto kapeka lugubo daluwero Semuto awo Matugga yes twali Matugga ku mabanda yes awe twali mulimu overnight tulimu overnight angamba gwe ali mu saati yawo yobukubo oyo jimirira gwe sokolindeko bwe wafuna eddoboozi lyo nagwe wanyumizaako kaawo oba wasigaza eddoboozi lyo katonafuna ono Katongole kujja Mailo achinchi kubuuza simanyi bangamba nti ababulizi b'enjiri naddala be tugamba nti bakola ebyamagero n'ebyamaanyi bw'ategeka olukuŋŋaana oba crusade nga overnight asooka tuma bambega mu katundu otyo ne bayitaayitamu ne boogerako n'abantu nga mutomanyi olaba muntu kwenyoweza ng'olabye n'ebikuluma nti binnuma amaze n'ekalusoona emyaka nga 2 annuma nti gwani nti nze nalule omubulizi w'enjiri ng'ajja Katonda ndaga nalule omaze n'alusa emyaka nga 2 ogamba omaana obugodya kirabya kati abantu abatero tuma abantu mu bantu kuba luno mbaidani walune story twakola anino waliwo abaana babeera wakasanke abazanyanga nga abalema mu kanisa ya Pastor Iga exactly nga bazanyanga abalema abambazanyanga abalwadde ekyennaku omu yamaana afuna accident eyaki eyaddala era kati mulema ne balinga bazanyira nga basobola n'okujja omusajja Katonda wanga ategese olukuŋŋaana olw'amaanyi be basooka okujja ne basula ki enkesi kati man of God agenda okujja nga information yagirina bandaga neno Dani Katonda ndaga Dani olina ejjute ku bbuto kumbe baali mukoze eki kiba naye kubuuza ekiroto kyo bwe wakifuna onago wakinyumizaako ng'obuulyawo yagamba musumba kaakati nanyumiza wa munda mu chachi butwali tuweereza na ebiseera ebyo omanyi ki yakuba omanyi otya nga yakuba ono omusajja Katonda akaama yali tamumanyi ate ye overnight yagenda yali tamumanyi ne overnight yagenda muba overnight akusonga abruptly nti gwe yimirira gwe mvubuka gwe ne buli muntu n'atunula ku munne nga ngamba oyo yatudde wakati awo yaliraanye oyo nenyimirira nampita nengenda ku kituuti nambulira ddala byennyini Akawe n'obuulira enjiri togenda kukola mulimu kubeera successful okuleka nga okoze Mukama kyayagala okole yakulabako ng'oweereza obanga kyamusikiriza nti ng'okubye ettenda awo obusebuse n'agamba ono omusajja alimu embala nedda wali just otudde mu kibiina yes tudde mu kibiina simumanyi tamanyi sitwayogerako nti oba twerabye emisana kubanga ne mu overnight twatuukawo saawa 3 ez'ekiro wawulira ebigambo ebyo nawulira ebigambo ebyo nengamba naye kirabika ddala kituufu omusajja ono kyakola ki kyagamba nga ndaba embeera mwendi kubanga ku keeke twali twazivaako ate kati nga nzize ku bodaboda ey'eggaali ng'ovuga abantu kagaali abantu abavuga kagaali bw'asasula ssente ze bw'otuuka ku lusozi avaako oba omusindika kisinzira wagambye okumutwala kubayiza oganza ogenderawo 1000 natuuka gatavaako wafunawo ku challenge eyo oli aganza esiringisa ssebo zivaako saagifuna naye ate okuleka mu kyalo gye nagifunira kubanga waaliyo okuvuga abagole ku bugaali wavugako n'abagole ebyange biwanvu abagole omugole ye tavaako omukazi oba abange ndibo tagiwasibyeko enkoba akasozi nayo kaba kanene kati nga kalubaga ndikutta madda tulina akasozi wano bakaita ndikutta madda kawanvu kalubaga wala eri emasajja omusabala omukulu abeerako omukulu abeerako obaako n'akusindika n'okwata ate baliwa teri muganda wange weerwanako bwomu kati ng'eggaali edda gye wavuganga omuntu stage nga yammeko olwo nze bilite bya eno buli muntu yalinga wanusu ebi kumutwala katwe ng'omujjawa wali ku source center Mengo abamanyi AIDS formation weri junction yo mujiraba eyo stage nze najitandika mu 9 mu 6 yange ya boda
Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Abalala bonna balabira ku nze. Ngofunye omugongo. Kasenta. Bizibu. Tebikoze entumbwe woowe. Oh. Ate tebisse maka woowe. Owakazi? Egaali. Ogivugira emyaka emeka? Myaka 7. Amaka wasigaza? Ate sirina baana. Kakati bakugamba obubaka ekiro naawe ogambamu n'embeera ekalubye. Ngamba embeera ekalubye. Kaŋŋonde. Nkole. Mukama kyayagala nkole. Olotandikira wa? Kakati natandikira Jjinja. Jamangu ago. Hey. Walina gwomanyiyo baba batwala mu mission. Kakati bantu batutwala butwazi for mission. Tona nagamba nalwala. Nagamba kendwadde nfunye chance. Sigenda kulinnya ku kituuti mwe mugenda okulinnya naye asooka James Kalyango. Nze naggulawo olukuŋŋaana olw'emayoge. Noniina ukasoza katuuti. Notandika enjiri. Nemba nenjogera binali nsobodde okwogera Mukama biyamba. Wababi. Omutuga natula bwati mukatebe nagamba be. Be yabagamba nedda. Ngaganye. Kale ne boyimba. Ngagambye be. It's enough. Nolinya akatuuti n'okalakata enjiri. Neninya akatuuti n'enkalakata enjiri. Ekirungi kya byonna nasooka kuba ttendo kuba nalimu n'okutyatya. Wasoka kafiyako nasooka kwejjamu mpewo. Nembuguma. Kati bwe namala okubuguma nemanya nti Yokaana 3:16 ze nnyiriri kwentandikira. N'omala Oluganda lwo wali omanyi olusoma? Nali ndumanyi naye ng'era lwa matobo naye bw'obulwa mu kintu nga bw'okikola Katonda amala n'ako kakasa. Nga Bayibuli ogisoma oba gwakwata lunyiriro n'Oluganda n'olundi kwekuga busungu buli lwennaalaga lwe lunobuulira. Kasansoma lumu zidde nga mpolooka ekigambo ekitokomoka. Kaakati era eriyo abantu bwe batyo. Nga yayi amanyimu ennyiririze mmeka? Nga yazikwasa bukusu. Yazikwata bukusu era abaana ba street abo bwe mba mbayitako mmanya nti ono amaca ono ali kino. Ono bategera bali ku bamanyi nnyo. Mmanya nti kati ono anoonyamu ekyemisano olwaleero embeera eganye. Okataba ababuulizi b'okunjiriza byadda tetukkiriziganya nabo. Mpensonga. Obeera awantu owoggana aliwo ebiwoggana oli ku mumwa. Bw'otandika okugamba nti Yesu alokolera awonya. Eyawulidde Yesu mulala ne bamuyisaawo, awulidde alokola mulala awonya mulala. Teri agenda funa bubaka bo nga bwewumbye bukutte weebuti. Kati ate kyammalamu amaanyi. Waliwo omulema gwe nasanga mu kibuga ng'abuulira enjiri ng'abuulira amaanyi nankwata nako nalinamu ekyebbiri n'ekimwokya. Kati tuba tuli awo batututte bino ebyexpo okushootinga nga waliwo okuyimba kw'abalema nga bagenda yimba ennyimba z'akadonkamu ekigulu ky'abalema. Sanga mushakuba mu kuyimba kw'abalema yali abuulira enjiri ng'ali eno akuba olukoba. Lukoba ku lukoba. Ate ye endongo yanyumiranga ey'akafeero ne basudde. Namutunulira ne ngamba yonna abuulira enjiri. Ali oyagenda mu kifulu ky'abalema ekyakadonkamu ng'akuba olukoba ezo nnyimba zinnakatudde. Nakatudde oliwa Maddox street mbavuddeko bakozi ba nsimbi period nembawanika. So go botambula ku street osobola laba omuntu omu yeyiya. Yes. Kuba kiba mu myaka gye mmaze nkiraba. Era abamu mbachallenginga. Mbagamba toli mu kuyitibwako weewayiriza. Osobola mufeesinga mu maaso n'okimugamba. Nnyo. Abasiru gezigezi. Asiru gezigezi.
era bw'aba alowooza nti musoomooza nga mugira idea yange ze James Kalyango am pastor from where bujuko what nga mugamba ya naye ddayo bakuyigirize babuulire enjiri oba si kyo ddayo wulire eddoboozi lya Mukama. Nze mbulira ddoboozi nawulira ddoboozi eryo eryampita sisobola kuyimirira ku ground ne bemba nga ntambudde Kibale Kakumiro waje ntambudde Uganda eno nga bweri nempita abalokoka nesifuna yadde abantu 10 olwo Mukama aba yampita. Bw'obuulira ne watabalokoka manya netumyezeka ja kyekyo nga bw'okyogedde wali wetumyeko mbuuza ali obuliddeko ne watabalokoka kakati netumako naye nga netumye mu kkanisa si mu njiri eri era enjiri gyenjogerako nze sibulira njiri ya ddo tuddo nkola open air tokonkona sikonkona kola open air era bakimanyi bwe manti abeeyiga nga tujja lunaku bweruti ne bweruti baba manyi nti enjiri ejja mu kitundu bwe kiti nkolagana n'abasumba baayo si nnyonnyo naye mala mutegeera ne mbuuza wanjagadde tukolera olukuŋŋaana for free tateekamu ssente mu buvujjirizi mu bujja mwina abazungu Mukama agabirira mwina abazungu ate tuyina nkubuulire gwe ekyama kyange kakati wulira oba emirimu gyonna gyagaana gye nakola Katonda nampaayo omulimu oguli simple nze nsima amazzi ganago mu ttaka ago nsima septiiki nsima sokopiiti pit latrine ate biwa bigadde kunakyali yajja n'embunza okolwa n'owunzikira mu migati kati ebyo mwezi gy'akasente nno n'oteeka muli eri n'enteeka muli ani agenda okusasula muki mu ebyo sente zo zooteeka zenteekamu kati eyampadde era yamanyi bw'aba agenda okunsasula bwe muva ejjinja tusooke tuddeko emabega tuva ejjinja maze okubuulira enjiri kwolwo Mukama yankolera ekyamagero lwaki nkiyise ekyamagero omulundi gwe nasooka okulinnya ekituuti ne walokoka abantu 8 nze lwaki mbaseekubira Katonda yabalokola si Oluganda labayo lulimi lwaffe no tugamba kyakwatayo wabulira enjiri nekikwatayo kyakwatayo nembatuza abasoga 8 ne bayidawo ne balokoka butereevu ne balokoka ne babawandiika mu kitabo enkeera omulala n'abuulira era ne walokoka bameka oba yeetuma walokokanga 4 yeetuma awose naye muzeeyi yamugamba alinnya ekituuti naawe naye n'agikasuka Mukama n'amuwa ne walokakayo 4 ne tugenda nga tugattagatta okuva mu mwaka ogwo ne mu biseera ebyo siddanga mabega n'okutuusa leero. Kati ate we waggula ati okukola ekkanisa era Mukama yagamba kaakati okukola ekkanisa era nakyo ngenda kikunnyonnyola kati tuba tuli ako kwa Outreach Ministry wenva kugenda ebujuuka eyo gyewavaako gyogambye eri wano eri wano Lugala ate newakomawo ddi Lugala kaakati nsenguka Lubaga Road nenzija Erugala Erugala gye nsanga ekkanisa endala gye neegattako nga sikyadda Lubaga Road eyamusumbaani bamuyita Frank Iward era yakyaliwo naye kati waliwo abasumba baddugavu abalala oli muzungu kati awo gwe waggulira n'okola eyo oba Katonda yakutuma kakati era nekino yakirimu atya awo kagenda kunyuma akanyomero kakati awo nabeerawo emyaka 10 miramba oweereza buweereza mu kyaki batutwala mu mission era nga muzeeyi takyalinnya kituuti omuzungu wafunako obudde obwogerangako naye lulimi ki sayini Lungereza olulina mu nze ndi muyivu ssebo ate wayigirawa Katonda yaddira ebitabo byonna ebyobwa Katonda n'abiteeka ku mutwe gwange guno kati ndi muyivu ng'omuzungu musobola okwogera naye bulungi n'otegeera nga tekuli mu you see basooka ne babinzivuunulira naye okubeera mu galaji nga mwosula tofuuka mmotoka basooka ne babinzivuunulira
nga babituvuna naye nga bwomanyi nti omuntu obeeramu kali akatono togana naye nga bwayogedde si bwenjogedde kamemole kali yali avunwa yali avugutamu kolo nali siina kyamisana naye nga njagala kyamisana ate nga muzeeyi tumanyi nti bw'ogendayo wakiri alina gwayita n'akuwaayo akakiro 2 ez'akawunga kiremu ya bijanjaalo kati nagenda okuwulira nga si byayogera ng'avuguta birala kakati netwawukana mu ofiisi nze nenyimirira we nayimirira nga muzeeyi andeetera ebintu nga siraba bwaleeta neŋŋamba kirabika interpolito nandiddemu olwayuda yakuba ekikono akati nambuza James you are waiting for what ko ne mugamba mu Luganda mbadde nninda ggwe kati nayingira ofiisi nayita interpolito omulala nagamba yogereganya n'oyo ombulire kyayagala kati ningamba mbadde n'oli namugambye nina n'oli namugambye databimanyi nagamba addamu nenziramu muzeeyi n'agenda mu sitowa gye yaterekanga emmere najjayo bunga n'ebijanjaalo nantirako n'2,000 ez'amanda nenzireeka nenga kitegeeza wa interpolita bano wali wepangisiza obudde obwo nali nepangisiza ng'olukola mirimu ky'emirango gyeko enjiri nali nvuga bya nnyanja ate bano ebyennyanja ate wabijjawo ate ye yampa ne capital ng'olubisuubulawo kuba ebyennyanja embooko nali mbijjanga Busega ng'olubitwalawo mbitambuza muno tewaliwo oyinza kumbuza mwenna manyimu kuba natambuzangamu ebyennyanja ng'oggyeko enjiri omwana ono ng'oteeka ebyennyanja tonnawaseera kakati olwo nali nduubirira olina gw'olaba tubulire ova otya ewa Musumba tetujja akati ebyo byalulala nva ewa Musumba Franka mu myaka 10 n'ekintu nsenguka mukama angabirira zimba ya kayumba kange kakyuyi kimu kadduka ekipangise bujuuko sente wazijja mu byennyanja sente bwe mala okuva mu byennyanja olwo ate muzeeyi agula ettaka okuzimba amasomero awa wali Hope primary wali waggulu buli kizimbe kyolabaawo kiriko engalo zange wapootako yes n'okuzimba ne tuzimba ate ekkanisa yo yennyini n'ekkanisa eriruddawo yennyini oyo amanyiiwo ate taata w'oyo ye yagizimba ekkanisa taata abe muzeeyi mpimba ate kanaawe towakana ninaye kikyatakozeeko nkugamba zimba ye yankuba n'ebifaananyi ku mbaga yange wakola n'embaga ssebo tudde ku mulamu zimba y'akayumba kakyuyi kimu akati netubeerawo twasenguka lwa mukaaga ng'enkeera Sande akati enkeera weogamba twasenguka eno twali tupangisa ng'ekkanisa yasenguka nze omuntu nani anti oli kwogerera mu pululo wasenguka kati ne mukyala wange namuwasiza wano twagattibwawo kati tusenguka anya abalokole batomeza batera osondera yali musondere omukyala bagamba gwera wabulabi embaga yakikumu ebisigadde bijja ebyo sibikkiriza sooka okole by then oyinza okuba kati tobikkiriza naye ng'obudde obwo kakati nasooka neneebeereramu naye era bakukangamu ekitono ate si baddugavu yali muzungu muzungu yatukangamu awo n'atuwa ekisambi ky'ente nze nengenda nyanjula omukazi ebisigadde nze nabyekolera kuva ku makanzu biki twatugende byonna neebeereramu tusenguka tugenda ebujuuko eyo gye nakulagiridde akati tumaze okugulayo akafo kaffe kafo ka nnyumba tubeeramu tutandika twatandika kanisa twamala wiiki nga 3 tetujjaku eno kuba entambula teyaliiwo kanaye kati wakuze kati entambula teyaliiwo tubeeraawo tugende mu makanisa agatuliraanye tuddewa awo wenfunira ekimbe ekirwadde ekyannuma kintwaza erubaga ku kitanda
erubaga ku kitanda ne malayo week emu n'ennaku nga 4. kakati ebintu bya Katonda wabikola bizibu era abamu tebabitegeera mangu ngera bwali wabuuziza weetuma ogenda mu njiri weetuma okola ekkanisa kakati ekituufu kye kino nti waliwo ekintu for example ng'okulya bw'oba toli mulwadde kukukwatako olina okukola ki okulya bw'oba toli mulwadde kikukwatako okulya era kati oba owulya nga enjala yatandise dda okuluma yampise namudda wano kakati olugendo luli bwe twalutambulako okujja eno ne tuluzaayo ebujuuko ntulaba nga ate kisukkuluma nnyo tetujja kumalako mukyala wange naŋŋamba naye okimanyi tusabe Mukama nga bwe yayogera naawe mu njiri ayogere naawe omulundi oguddako obe ng'ofunye obuweereza nga woosinziire ewuwo n'ogenda gy'okola kya gy'olaga kyatutwalira n'ebbanga lya mwaka nga Mukama tayogeranga mwamusaba netutuula ng'asobodde okujja erugala ajja atasobodde n'aleka kuba twalina abaana ebiseera ebyo kakati nga tebatambuzika tewali mmotoka konze twagabananga wiiki genda eno nze nja genda kweddako bw'ogenda ku Lwokusatu nze ngende ku Sande kati bwebito twabigabananga omuweereza omu mukyala wa Frank gwe bayita Michelle naŋŋamba lino James konze no naloose nga Mukama akugamba kola ekkanisa mukyala w'omusumba nze sinakiwulira yaŋŋamba yaloose nga Mukama amugamba kola ekkanisa ne mugamba okay katulinde mu kiseera ekituufu nti kale kakati netubeerawo muzeeyi n'atukyalira omusumba ewaka waffe musumba bwe yamala otukyalira n'ayogera ebigambo bino teyalina interpreter naye nze mwennyini ze yali interpreter yes osobola n'okuinterpreti nnyo sikulimba mazima ga Katonda nainterpreting omusajja yali musajja mu Australia yali sente yazigabyegabye eddanga yaweddemu ekitanda kwensula sente ezo nagizijjamu ku interpretinga muzungu kitanda kyensulako osobola okuinterpreting essaawa zino nsobola okwogera ennimi 7 nga saazisoma lwe Luganda Oluzaale Oluswayiri Oluzungu Olunyolo Olukiga Olunyankole n'Olusoga saazisoma musumba abakyalira awaka musumba yatukyalira awaka n'ayogera ebigambo nga tekuliko interpreter n'agamba I declare for today nti ye tugenda kuzimba church wano tugenda kuzimba church era from now from today church njiguddewo tewali nona church yasabira mu lujja fenga tugamba amina bwe twamala n'abaaliwo n'abaana bange ne bagamba muzeeyi alangiridde obuweereza wano kitegeeza ku Sande tetulina gye tulaga tusabira wano watandika n'abaana bange Olwokusatu we najja mu Bible study nampa akagoma aka nanga James we know go and start your church ye alina ebyuma eno gyo alina ne kati gyebiri ye n'agamba kutwala engome nampa akagoma aka kakubisa buti tululu netutandika ab'okusaba tebalaba abalalu abawedde era bagamba bano balalu bennyini yagamba omusajja omu mu nsonyiwe sijja kukozesa kigambo kibi naye nga kyekituufu omusajja omunyankole yagamba abo n'abashuma ne baza kubuyiba ng'agamba ffe tuli babbi tugenda kubba ki abantu kubanga balaba abo naboolo n'abashuma mazima abaavu yes okyalina kyombuuzamu ekyo kakati netutandikiraawo Mukama n'asimba omulimu obuweereza we buli ekkanisa eyimiridde mulinga mu bantu bameka kati kutwaliza awamu
olw'okuba nti abantu bajja basenguka bakola batya kati kyaki n'abazikola n'abatuwulira katambi kano kyaki eringa bwolaba ebaasi betikanga egenda mbalala sibwe esobola okugenda si bwetuuka kati ne kyaki bweziba abapya nosanga bali basenguse bano abazze bali bavuddemu bano bazze eno kati bwebito bwe biri ate nga omukolo obuweereza buno oba kyaki eno nagamba Mukama nze sinoonyaamu ssente. That's point number 1. Sinoonya kiki naye mu every situation yonna ngenda kuweereza Mukama oba mu bulungi oba mu bubi. Muli mu biwempe kati twabivaamu mwazimba twazimbako ki Mukama kyaki atusobozesezza ne tukizimba. Mulinga mu myaka emeka? Tugenda myaka 10. Mulina ebyuma? Tulina awo obweza butambula era awo osimbula n'ogenda wensimbula awo nengende Kabale Ibanda Ishaka Ushenyi Kyenjojo Hoyima Kibale Kakumiro n'awalala. Naye ng'oli anda muzeeyi ono? Ndi anda muzeeyi. Ate oba supportinga muko bayamba muko webitu luli yakikolanga nga abazungu bakyajja banje e Uganda naye kati naye mwennyini yakola atya yagenda yafulumamu yafulumamu muwuliziganya bamuwuliza naye nze ndwawo. Lwaki tolina simu nina naye ezo touch yeriwa gye njogerako eyo bonsigamu eyo sisigana fuluma studio nga ndi musanyufu naye sinaba kugifuna mbalekako kubanjawulo yeri eyeye basi wali yeyo Dani jimpereze nkuba oluseke tekiza bbeera kitukanjeeri Fananga abalabi akatambi kano yonna njo kalabidde musumba baida tugenda muleeta lero tubadde tugezaako mukuteekera atandika obuulira enjiri ng'omuntu abuulira okolaki omutegedde so sigamba nti ate oyo yani yavuddewa so lwaliro story ya leero kukumuyisa mu bulamu bwe bravery obuweereza abufuna ate abutandika ate kye tubaddeko leero so gwe wenna kuba kati ne video tagenda kweraba kituufu njagala nfuneyo omuntu omu atuwe essimu omu bw'ati kugamba musumba abulire kuba tugenda mutandika alina okumanya okwenjiri eno etaliiko bineeno mbu kitwale musimala kitwale nalabye Mukama asimaire ebyo ebyokwerogoza ate eyo sigibuulira ebyokwerogoza ebyo ebbanga linaakammalako naye tonotono mumanyize nga tunatandika interview nsooka kunyumya nabo abamu ne balowooza nti obamba nyoomya abamu ne balowooza obamba nyoomya ate nze kyenjagala ate tebiwedde eyo so omukulu nfuneyo omuntu omusome namba y'essimu gwe kennyini 070 35 28 41 iddemu 070 35 28 41 bw'oba kati mwami nkwano gyange abeebweru nga kuba kano of course tekali ku WhatsApp togamba nti soda omuntu munoonya ku WhatsApp taliiko ne MTN bw'oba ku WhatsApp nga gwe tolina ng'egisubulamu access nga kuba direct namba expo eri 0770 944 266 WhatsApp nga tuconnectinga ati staffuna akasimu atandika okubwatuka enjiri nga n'ebyabuulira yeeraba ekigambo kyabulira aneeno yeeraba kuba kati agenda funa emikwano emipya abeebweyo ne mugenda kwogera mutya kuba kakati eno annaye musumu Dani kwata kateke nawala nkawonye naye kati sofa bakwetaaga bagye namba gibaddiremu basobola okukubira oba ne MTN gisome MTN eri 0788 26 37 25 0788 26 37 25 Airtel eri 0740 28 8 35 anamwemu yeyo kati musumba nenda kusaba wumbe obubaka ng'osiibula abakulu bano ekyaleero omusingi tumaze okukola ogutema nevunike kati tuddako tugenda tutandika kubuulira ki njiri nani stop wumba tuve wano basebo ne banyabo njagala kusiima aba studio eno enkyaziza olwaleero mwebale nnyo olw'omukisa gwe mutuwadde okuyisaawo ebitukwatako nina omukyalo omu n'abaana 7 omulimu ogukoze ate okyatwongera mulimu amaze ate owunye
Ojja kusimba ennyiriri. Bible iteka muzaale mu malirize. Ojja kusimba ennyiriri. Katulo tuba twazi. Nsangibwa Bujuuko, obuweereza bawita Christian Outreach Ministry, buli Bujuuko bbira. Eyo gye nsangibwa oba gye mbeera. Services zaffe tubeera ne Sunday service ennungi, Bible study ennungi. Mukama atuwadde ekisa ntandika okukuza abaana mu buweereza, kubatendeka okulaba nga bagenda mu maaso n'omulimu gwa Kristo. Kuba enkyaffe tuvaawo, so wateeka okusigalawo omugigi omupya mu ngeri emu oba endala. So ndi musanyufu nnyo, mwebale kunkyaza. Katonda abawe omukisa. Tujja kusigala nga tweyongera, emboozi tebankadde wekiri. Mukwano gwange awomeddwa ebigambo by'omwami ono ekibagamba kikyali kituuza. Tukusuniddeko busunize kinene kijja. Ngenda kusaba oba olabye ku channel 4. Yes. Kindly subscribing olindirire. Abatulabidde ku Export TV, of course subscribing. N'ebibuuzo byammwe mu comment section mu biteeko oba olina kyagala omubuuza. Ajja kujja fe tujja mutegeeza kuba katagenda biraba tujja mugamba sebo wano babuuzizza nti abaana batono yongerako nga tumugamba. So comment section mugikozese. For now mutukize tukomwe wano zo mwana soda mugamba Katonda abatukumire. Amen. Bye bye. Export TV to the world.